Yeah, kapo nsanso kuwuliza. Ngenda kubeera brief. Sebo mukama wange video gyombuuza ngirabye. Naye njagala okutegeeza nti simanyi intention z'oyo omuntu eyajja uploadinze kubanga singa yabadde ayagala kuwa communication gye nakoze ku kyalo Konkoma yalibadde uploadinze communication yange naddala ku line eyo. Kiki ekyabaddewo? I know the most important thing gyoyagala okumanya. Kyabadde ku motion kiyaga tukimanyi oli mukwano gw'oli naye wasayininze nenziramu bannamawokota abawangaalira Konkoma nti bino bye tulimu si bya mukwano, mwe mwantuma era ne munsaba nsayininge era nasayininga. Ompuliriza era ne mbategeeza nti nga muvudde ku mmwe ate tulina n'olukiiko kwe tututuula lopu lwatukubiriza leader of opposition ffenna twasalawo naddala aba NUP tukole ki? Tusayininge era olukiiko olwo ne sirujeemera nensayininga era ne mutegeeza ekyomukwano temulimbye ono mukwano gwange n'ebirala nga bwe kuba yatandikidde ku biiti eyo ey'omukwano kuba ne mbategeeza nti mukwano gwange mukama wange kubanga yali leader of opposition by virtue of that mukama wange he will be. Ompuliriza nemba nnyonnyola simanyi lwaki ako yeke ya capturinze najjamu ebirala but I'm glad nti nasayininga. Oyo yenna yenna awakanya kyenaalisembyeyo okukola butasayininga naye nasayininga saasayininze jjo wabula nasayininga dda kubanga bannamawokota kye bantuma eddoboozi lyabwe lituuke. Pate yange yakisalawo, olukiiko lwentulako lwa cabinet lwasalawo, so that is by principle. So kati ekyomukwano abantu ndaba kye basoosowaza n'oyo kye yapiikinze but I can't run away. I must tell you categorically clear mukwano gwange mukama wange because by virtue nti yali atukulembera nga lopu asigala nga he will remain a right honorable lopu. Ompulira ekirala mukatuliki era nga bwe nabyogedde era muganda but ebyo byonna nabiteeka ku bbali n'ensayininga because principal ekiri kyekyali ekikulu. So whoever is consuming oba ayagala abantu baconsuming ebyo yamanyi intentions ze naye by principle nasayininga and that's all I could do for the representation of my people.